consignment ya t-shirts yaje ya second ya president nizije zombi nibabuza nakalema the consignment has arrived. You clear those of the president after all second is going to fail. Was he defeated? Ya wangu la kalule. Masaka yonna baba kuba. Yes. Nebagende wa mukasamululi nebala kubirayo. Which force? Invisible force. Yabakuba. Etalabika. Tuyina we aba buli kubaje omutwe makere baba kubene babajayo. Kubanga bache batamanyi. You want to capture power. We cannot allow you to capture power. Nanta rather tamali ekibuzo ekiriwo ataka ku nanta be liriyo oba yabadde just kirowozo bulowozo teririyo ku kino ekyabaddewo teririyo nanta ba as a human being panicked otyo and she deserves the right to panic. Having gone through what she went through. I survived the poison 3 times in Gundi. That's why I move with a hammer and a jerrycan of acid. Yourself? Yes. Nalichire byazinira bali. Yes. Eliabo jedwa kumusota. Nebwala bo mugwadduka. Ekitegeza nanta has the right to be scared. Naye olowooza kulunti wali kyabaddewo. Security detail ye yabadde nfu. Nti why does Nantaba leave you ye n'agenda yekka? What if Nantaba did not reach? Ono yali badde suspect driver we. Omukumi we. 2, if the Kabangali responded very swiftly and they captured this man alive, why do you kill him? President Museveni mubira byonna tujjukire mu bwana Tamale. President Museveni mutemu weri ali lisukidde ng'abantu bali ku sorting. Isn't this part of bounty bali corresponding a president yabagamba mu basorting? Fe president yagenda Nairobi. Bwagenda Nairobi abasajja bayina omuze nga press bagijoga nnyo. Ndoza kati bagijoga nnyo. Naye I was gundi nyizo kukwata tayi kubwerere ngo otwadde motoka enfu gundi tripod meaning nyizo mukwata tayi nga sisaka abamuli bange nga bali gundi naye batu ekimotoka ekibye ekitadduka. We must capture the departure of the president. Kakati nga convoy ya vice president wa Kenya Kalonzo Musyoka yesembayo bayimirize motoka tujye kubako ne tukwa twali tufudde. Which vehicle is following us? Teriko numbers za government teriko try to food ngambwa. Yes, try to food ngambwa. Convoy ya president ya Uganda mutwali badde tedye nfu balese kimotoka ekifu balete ebifu. Kakati yefu Nantaba yabadde agobererwa. What ono omukumi we security chi arrest the idiot. What security okusinzira ku narrative ya Nantaba agamba nti security we bodyguard we yamugambye nti ono tuyinza okuba amasasi mu banga nga muntu wa bulijjo era yo wa security bodyguard yabadde yegendereza nnyo obutakuba mu masasi kuba singa yali abakyali gonza be bali mu komera kati police yenagalama yagenze neno nono omukulu ne bamutta sibirime nange kenyini waliwo lwentuka mu situation ngenda okunonya endomola yange nga bagikweka ngenda okujja yembazi yange nga mu motoka bagikweka bwansi w'entebe kuba bamanyi nti nze nyinza okuvareactinga ngenda okunonya olugaalo wange nga balukweka dda bodyguard bonga balaba wala kakati ekyo kiri important. Let the police admit nti omusajja base wa bwerere family bagiyambe. Let them admit. Tuli ku NBS 1-on-1 with Kamale emirundi eyo pichi eyabadde etambulira mu ngenzi. Ebyo natampering with evidence. Police muleke kugiyamba. We must have a clear police. No, we cannot allow this government. That's why I've written a book. Gamba. Don't blame Museveni. How mafias misuse Museveni's directives. Kwanza na phone access. Nti ebaruwa eno magazine yange yaddi. Bajise ya 2015 January. Yes. Mulimu ebaruwa President Museveni je yawandikira Mbabazi nga mugamba alekerawo kuhale singa mukazi we. Mukazi wanu. Genetic minister. Mwami Museveni ngagamba mwami Mbabazi. Lekerawo okuchunya genetic. Ya eraze ne wunyaba abana abajoga abantu. First lady contributed 90% to fight cattle rustling in Karamoja. Obubi went. She identified a gund nga bokuba ku ntebe oti e Karamoja n'ogikuba ko boti stamp n'enyama egikwata toyina gy'ogitunda. Ebedibye. 2 yagenda n'abakyala mu manyatazi. Abakazi abakalamoja bali tebagala bababwe babatte because buli mukazi gwo waso bente
ekitegeeza the left younger widows